Kyeraliikiridde kiri kimu. Bruno ke omukazi yagagenda afulumya new disease. Kati ngama ndiawo neraliikiriza zisali nsaawe tunaziraba tutya. Bruno kyakola si kibi okujjako nti omukazi yaba yeeswazizaamu olw'ensonga omulembe gigenda gikyuka. Abakazi ffe tubali tubateekamu biki kati nabo ndoze time bakole ki? Omuntu aba ne business. Kati business eba mu capital. Kati omukyala business era ye capital. Olaba omukyala oli ne Bruno ke era olaba nti waliwo enjawulo nnene. Bruno ke muvubuka muto mulungi okitegeera. So kati omukazi alina okweguya nnyo Bruno ke. Omukazi yamukubye akayimba. Omukazi yayimbidde Bruno akayimba weemwe ne video yafulumye. Rayira amazima. Bruno ke akayimba ako kakulagira genda ku Supermania weemwe. Okozesa akamweno. Bruno ke omalamu amaanyi naawe. Weemwe. Alhamdulillah Chiko. Ensonga muziraba ezitambula. Buli kimu tukiraba David Utalo abitambuza. Bega buli kimu. David Utalo limba ky'osinga obanyumira. Munange nondekawo mba nsigadde mu bbanga. Wambi omuntu gwe mmala kendowooza n'omutima gwange. Alisawamu oluyimba zonna nnungi. Kati era n'olwo yayimbye lw'osooka okufuuwa oluwa. Lwakwasobola lwakabi nnyo. Oli wamali otafuwa maluwa. Siri mulaalo. Oli waba. Abalaalo be bafuuwa empa. Siri mulaalo. Ensonga za Bruno ke mwazi Sugar Mami wabudde n'amutabukira. Twabirabye. Waliwo ekiyinza okwapeninga ku Bruno ke tutakimanya. N'ebyasooka twabitegeera. N'ebino tubimanyi. Ate n'ebiddako tubiteebereza. Tusobola obigamba abantu. Kyeraliikiridde kiri kimu. Bruno ke omukazi yagagenda afulumya new disease. Kati ngama ndiawo neraliikiriza zisali nsaawe tunaziraba tutya. Tezeyonoone data waffe. Kyoga ziri munda nnyo. Munda nnyo omukazi bwe yagamba. Naye Bruno kyakola si kibi okujjako nti omukazi yaba yeeswazizaamu olw'ensonga omulembe gigenda gikyuka. Abakazi ffe tubali tubateekamu biki kati nabo ndoze time bakole ki? Batuteeke mutomanje bujje tujja tutuuka ekiseera nga abasajja tubeera waka nga abakazi be bakola. Ekyebizibu kyabayisizza kitya siina amafuta ate fiizi z'omwana landiroodi yangoma. Anti omanyi buli muntu aba ne business. Kati business eba mu capital. Kati omukyala business era ye capital. Kati waba talina mafuta nga business weri y'omukazi. Bw'olaba omukyala oli ne Bruno ke era olaba nti waliwo enjawulo nnene. Bruno ke muvubuka muto mulungi okitegeera. So kati omukazi alina okweguya nnyo Bruno ke. Omukazi agamba wa 34. Ani Bruno ke? Ani? Omukazi agamba wa 34 Bruno wa 34. Emyaka nagyo gyajjirwa. Kale ekisooke naye 34 era olaba nga waliwo enjawulo. Ekitegeeza afunya bwati n'ayiika wano. Omanya ali ku 4th floor. Ana. Emyaka tubimanyi asobola okuba nga bwatyo naye nga enkulu oluusi ekyuka. Otegeera osanga omwana omuzungu nga muto myaka 16 ng'alinga wa 3. Bruno ke omukazi omukubamu akayimba mwemwe. Kye kayimba kanyumye. Kayimba kimpozi? Weemwe. Omukazi yamukubye akayimba? Omukazi yayimbidde Bruno akayimba weemwe ne video yafulumye. Rayira amazima. Bruno ke akayimba ako kakulagira genda ku Supermania weemwe. Okozesa akamweno. Bruno ke omalamu amaanyi naawe. Weemwe. Wa second. Second mukaaga. Second Bruno ke. Era abasajja bonna si ye yekka. Si ye yekka abasajja bonna. Alina ddala abasajja abagagga. Kubanga abasajja bonna kasitofunamu kasente obudde obwo oba olina butini. Kati abalina obudde obungi be abatalina mirimu abatalina ssente. Kati Bruno abo tali yekka. No, n'ekirala mulimu omukyala gw'oba naye ng'akyalina mu ngoye n'okuba salute. Nemba mu omukyala nga ye mutuufu olina musondera maanyi. Nga tategeereka mulwa malaga wa malega gya. Ate n'olyoka kuba baakuteekamu kasente. So kino kigenda eri abasajja bonna bw'ofunamu kasente. Bw'otuuka ku ntikko oba otuuse. Tolinda bisimayo omukazi gwamuganya otuuka. Ng'ogenda ku birala abantu babeera ku masimu. Wawo kuba salyuti. Tankubya salyuti mullo. Mukazi mubi nnyo. Mubi nnyo. Oli omukazi mulungi, omukazi omweru. Wali omulabyeko nze namulabako. Nze mulaba ku video. Namusala ku sawuna. Naye ng'omubiri gwe different color one people. Okubye nnyo. Betina na mukaso gambota nyabo.
Oli bulungi? Oli ochagwe. Bulungi. Kulekayo ku stage. Mudeyo. Obakubye. Ekitibwa kya Mukama. Ekitibwa kya Mukama. Nebaza Mukama nti abantu banjagala. Abantu bakwagala buli kayimba koyimba kabeera nga kapya. Era ekitibwa nkidiza Mukama kubanga yampa ekisa ekyo. Ashoya David Otalo gwojogerako kinga omuyimbi. Abantu bamulaza omukwano. Abazza abantu bamwe bali. Abantu bamulaza omukwano era mwebale nnyo. Mwebale kwagira music wa Uganda. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo. Tusiima. Ekisinza okunsanyusa engeri gy'oyambaddemu olunaku lwaleero. Botiki ki yakwambaza? Neeyambaza. Botiki eyo? Sina botiki naye neeyambaza. Ndaba ekinyumira kinanyumira omubiri gwange kyennyambala. Kikulayidde ebbanga ky'okulokitinga bino by'oyambala? Siddene kasita otegeera ekikunyumira tekirina na budde buwanvu kutwalira. Tugambe nti okwambala n'onyuma mwami wo mukyala Geoffrey Utaye yakuyigiriza okunyuma. Mukyala Geoffrey Utaye. Era abo bamuzeeyi baffe batutendeka bingi. Nebanga batya mu by'okwambala? Tulina okwambala ebintu ebinatunyumira ate binatuweesa ekitiibwa. Mulina kweze mwayambala nga bagamba awo muyimbi talina kweyisa bw'atyo. Era nnyo tosobola kwambala bintu bikwebuula mu bantu. Gwe ng'omukyala twagala Bruno ke alina ebizibu yayitamu enjuzi awo ng'omukyala mugamba owaaye sente z'amafuta onsabiriza nnyo wawulyako ku sitole eyo? Eyo sitole tewandibimbuuziza ebyo. Oli muyimbi oli mukwano gwo? Ne bwemba tosobola kumuwa ku magezi gonna Bruno ke? Oba omukyala yavayo n'amuwabya mu mawulire. Ezo nsonga zaabwe kansabe Mukama abawe amagezi babivunnuke. Ofuna omwagalawo n'akunyiza osobola omwanika. Ekyo si kya buntu bulamu kubanga gye tweba tweyagalira temwaliyo, gye twatandikira muba temwaliyo. Kuleeta bintu n'emaanika eyo singa ogamba tuba tugenda kwekwana ne tusooka kuyita abantu bonna abo bwe tusuulira ebyaffe nga tutabuse ne tubagamba tugende kweyagala. Abasajja wakunyiza omukolo otya nga mwekyayi? Ebyo nze mbirekera Mukama kubanga Mukama yasinga mu byonna, ye mulamuzi asooka ate yasembayo, tewali wa musinga. Sina kavideo ke twalabako ng'olinga agamba nti oli mulwadde walwala kansa, byali bitya? Mwakikwata bubi, saalwala kansa, nalowooza nina kansa kubanga engeri gy'abantu gye bayogerangamu bagambanga ebyo obuzibu bwe wafunye mu bbeere kirabika olina kansa. Awo ne ntya nnyo ne ndowooza nti nina kansa naye sigamba nti nalwala kansa. Abantu be bandetera okulowooza nti nina kansa. Kati bwe walowooza n'ogendako emulago okunoonyereza oba olina kansa oba toyina? Nagenda mu ddwaliro era bannongoosa ebbeere ne banzigyamu ebyali bizimbye mu bbeere naye kirungi Mukama era yasaasira temwali kansa. Wali olwala biki? Wangi? Wali olwala biki neera abasawo bakugamba ki ekyabireeta mu bbeere? Abakyala bonna balwala era tulina okwefaako nnyo abakyala tubeera nga twekeberako buli kiseera mu mabeere gaffe. Abakyala babirwala naye tulina okwefaako nnyo amabeere gaffe gano. Abasajja bakugamba nti kyava ku kino na kino? Bagamba abakyala babifuna. Saa zino music etutambuza kayimba ki? Jubilate. We still jubilating. Naye ndi mu studio ndeeta end time. N'amaanyi mangi abantu bakwagala nnyo bambi weebale ekisa eky'abantu. Mukama yasaasidde ate neebaza n'abazadde baffe abatwanjula eryensi. Mwebale nnyo Daddy Geoffrey Utaye ne Mami Irene mwesikowa kubeebaza bakowa buli lunaku mbeebaza buli lunaku ne bwe neebuzuukuka bwe nti mu buliri neebaza Mukama nti weebale kumpa abazadde abo. Nzifunye lwakyonondola nyambula wanvuma obonako kati nzifunye lwakyonondola aimaniwe ebbanga olina ssente otaddewo amaanyi ku stage. ekyo kye bayita Seba Smart Air Cargo. Njagala abayimbi bakomediani bannabitone mumanye nti ng'ogyeko bye tukola tulina okuinvestinga ssente. Nze omukali ku bagagga b'omu kibuga Kampala. Wali luli osabiriza abantu kati gwabawa? Benakubanga oluseke kati ate nze mbawa mpaddemu amafiina. Amafiina mwadde ssente? Oweraza mugulira ebyokunywa. Mugambye ne muwala we yatambudde ne ttiimu ye yonna. Mwannyinaze Roseti abadde naye Fiina n'abalala n'abakongozi bonna badanze mbagulira.
kino kitegeeza ki eri obulamu Katonda byakyuse oba wabibala bino? Covid alyokanga najja nze no idea nagijja mu Covid. Omanya kibi kijirako n'ekirungi. Owali ekirungi wabeera neki. Nze Covid bwe yajja yanjigiriza nti omuntu olina okuba n'emirimu emeka. Kati nensaba Mukama singa mba mpadde omukisa nensurviving oba nempona comedy nja kutandikawo omulimu omuki omulala. Kati bane neyagalidde mwebaza kati mwebaza Mukama era bannaye Mukama mwebaza nenebaza omukyala eyasooka okunninyisa ennyonyi bamuyita Madamu Jessica nanyini wa kampani gyebayita Tusano Combined Uganda Limited ne Ddala kukyusa obulamu bwabwe nga gwe bakukyusa Kapere ogera mulinyisa ennyonyi Kapere ngera kulinyisa ennyonyi kubanga Kapere anabisobola ebyennyonyi ajja bisobola kwa Kapere bambi ennaku zino TikTok ye ekuze nebyakola olaba mu comedy akuze so Kapere ngera mutwala mulinyisa ennyonyi buli omu akyewuunye. Owaye mukwano gwo Kapale bamuwasizza Kapale bamuwasizza bakiyita kupolopozinga. Kapale nkusaba ekintu kimu Mukama aba akuwadde second chance gikozese bulungi olw'ensonga Kapale amazima obadde tokyalina kyogamba abantu Mukama aba akuwaddeyo omukisa ng'olina kyogamba abantu kati tereera bw'oba ofunye omukyalo oyo oba mukulu oba muto nkusaba obeere ng'omusajja omuganda ly'emmwanyi enfumbe omulondo wamu newala gikuluudu kigenda kuyamba nnyo okubira mu bufumbo bwo obufumbo kiyungu omukka ne bwegujja tokola ki tofuluma omukka ne bwegweyongera Kapale agumire mu kiyungu bannanga amazima gali nti omukka ne bwegweyongera onono gwe bayita Shaloni mukyala wa King ani Geto King muri mta yono mukulike eyo twavayo mukomera bannange naye munange saara zammwe omwami ali atya kati nebazanya banamawulire abatulwanira Geto King ng'ali mukomera neyanziza nnyo nesenga sebbanga ono era namugambye nti embeera eganye noonyeza omulimu wa Dubai ngende nkole ogenda Dubai kuteze omwami omulekera era wenjogerera omwami nongaina abakazi amulekere Mukama namukwasiza Mukama ate kirala bana embeera si enungi tudda mukoti kumandi embeera si nungi naye mubeererawo omusajja wange namulaba nalaba sebbanga nga sinaba kulaba Geto King era tewankwana era nakwana naye nga naawe ogamba ndi mukwano gwo kyannuma ono mwanyinaze era njala tubeere bamazima sigaye nali mwannyoko naye nange nali njagala kutuzi nze kati wamolaba otwe mugga nali bwe mba njagadde omuntu ng'ajjidde mu kifo kya mukwano mwagala nga muganda wange era ono namwagala nga muganda wange sebbanga King yajja atya yajja era gabulwanyi soja Geto King yajja bwati gundi ani Masembe yamuleeta nangamba Sharon nkuleetedde omusajja biki naye kyova olaba saakwerabira bano baganda bange bagamba mwamumalamu sobola kumumalamu obulamu bwe butyo butambula oba okitegeera Katonda yatuwa tena era n'atuggyako Geto King yafuna omuzungu n'ajja mu kifaananyi nga maama okumbe nga mukazi we okitegeera wakitegeera nti mukazi we kyakuyisa tekyampa nnyo surprise kuba lwa nsonga ebyo nali mbimanyi nti bavubuka bonna bye byabatambuliramu naye kati zino essaawa nakubira sebbanga nemunga sebbanga njagala kugenda kukolera abaana bange nangamba jangu Sharon biki nangamba jangu nkutwale
Dubai ogenda kola mulimu. Nkutide. Ate sebanga wali obuuza. Ene mwiribi. Obadde wa Kapale obubaka. Kapale mukama abakuwadde omukisa n'ofuna omukyala mu America. Lindako Shaloni. Njala ekintu kitwale ng'ensonga. Tuwezezza emyaka 4. Mu myaka 4 ge tuyina ng'abasajja abakulu. Enviiri zino zolaba eza bbulaaka ze zikolera enjeru. Mucho mukama bakuwadde second chance gikozese bulungi. Nga bwe gambye weekwate bulungi omukyala mulabirire mwagale mukolere ebyaffe eby'Abaganda. Kati nze kakunyumisako kino nze nakawaza emyaka aga Kapale omukazi gwe yafunye mukulu naye mukwano gwange namulabira ku Sebanga ne Mariaki naye okusinga nali manyono we nalabira Mariaki ne gundi ne Kapale naye gundi Kapale ebbanga gundi obubaka bwemuwa akwate bulungi omukazi abakazi twekyusa tulinga abudde ono Katonda yamuwa breathing agende bweru natwala ebintu biki kisimanyi matooke mukene ebiringanya okitegera bijanjalo matooke biki yayoze bwoza bintu wanji yayoze bwoza bintu nakulabirira mukyala webare nnyo akanya mugongo fwe abakazi twagala nnyo abasajja batutuusa ku ntiko.